Dr. Tamale Nakamya Agnes owe California yambuza ekibuuzo yali yakimbuuza dda nakisanze ku akawunti zange ezimu yaŋŋambye dokita kulwaki bandikomandinga okunywa apple cider vinegar oba okukozesa apple cider vinegar nga sinaba kwebaka mpa benefits. Dokita nsaba onyinyonyole, njagala onyinyonyole omugaso gwa apple cider vinegar gwekola. Nabagamba apple cider vinegar abatalaba video zange ze nakola nayogera ne mbagamba apple cider vinegar tebagikozesa yo zokka mu kalinale, ntegeeza mu byokufumba oba nga mu salads naye bazikozesa. This is a medicine. Nabagamba abatalaba video zange enkadde, waliwo video ze nakola apple cider vinegar and lemon. Video eyo ngenda ginoonya, ngenda juli postinga abatafuna mukisa giwuliriza naye nga gyeri ku channel yange Dr. Tamale channel. Apple cider vinegar kasita abanga ali natural nga tali cooked kiba kisinga kyensobola okugamba. Era nga nabagamba ono apple cider vinegar akola kimu, atambula wamu ne lemon oba lemoni oba enimu, kuba byonna biri acidic, byonna woobigatta. Naye nga oyinza okwebuuza nsonga ki, kulwaki naawe walyetaaze okunywa apple cider vinegar before nga tonnaba kwebaka. Nga wenkunyolyo ne nkugamba eno acidic remedy ekuyambira ddala nnyo okureducinga blood sugar zo. Nayogera ku ndwadde ya HBP, high blood pressure. Ayambira nnyo ddala okureducinga blood sugars. Era kyekyo kyoba kyowesanga ku makya, blood sugar zo ziba low. Kasita oba ng'okozesa eno remedy regularly, eno remedy nyangu as long as oguze natural. Si buli apple cider vinegar njamu recommendinga, kuba apple cider vinegar wa bika bingi. Waliwo ali diluted, kyentegeeza ono omwozeemu, naye njagala ekintu ekiri natural ekitali overcooked. Ekyo kyennyini ekigenda okuyamba nze Dr. Tamale ziri ttiimu yange. Era ng'olowooza kulwaki teweewuunya, waliwo oli yaŋŋamba dokita mbutuufu ntryinga method ya keto, eyo ketogenic diet nabinnyonnyola. Buli kimu kyonna nkipinga diet yange okubeera ng'eriddo ng'eri balanced. Naye kulwaki nkyali mugejjo, nkyalina omugejjo? Namuyola ne mugamba like ekibumba kiba kikya producinga glucose. Demo gye kiproducinga glucose kiba zigenda tayimuzingamu emirundi 2 ku 3 ku mmere gy'obeera olya, oba nga eya proteins, eya carbohydrates. Ensonga eyo kulwaki kivaako ekyo, kiviirako ddala ekyo olw'ensonga oba olina sukaali oba diabetes type 2. Byonna nabinjonnyola mu video ze nakola. Noonya video ya lemon and apple cider vinegar egenda kunnyonnyola kuba nabikola. Era nga wenkunnyonnyodde consumption ya apple cider vinegar osobola ddala nnyo okumimikisinga diluted mukamule, nenga omukabula otya ejiiko emu ku jiiko 2 eya sukaali.
n'ekikopo ekimu eky'amazzi kitabulemu. Ntegeezezza ekikopo kimu eky'amazzi kugi wakati wa jiiko 2 emu n'ekitundu ku jiiko 2 zino eza sukaali mikisingamu so that osobola ddala nnyo okumunywa era ng'osobola okumukonsumingira ddala aliya in the day nakyo kisoboka at least eddakiika 3 nga tonnaba kwebaka okulowalinga risks eza indigestion. Osobola n'okumu enjoyinga ono apple cider vinegar nga mu salads, mu nnyama, mu mmere y'ennyama, abalya micomo, vegetables nga gwe woosinga okwagala oba osobola okumukonsuminga yekka nga wenkunyonyodde mu mazzi oba amazzi agabugumirira. Ky'osinga okwagala ekikopo ekimu ekyo eky'amazzi before dakiika 3. Alina emigaso mingi ono apple cider vinegar. Abagala okusala weight masavu nsooka kwebaza Rita namuwa remedy yamukolera eya apple cider vinegar and lemon. Engeri gye kyamukoleramu naye kino nakugamba olina okukitwalira wamu ne sport, olina okuba ng'ojogingamu, olina okuba ng'oddukamu. Feel free nagamba BU nagamba ebintu 3 nze Dr. Tamale. Reducing stress levels nakugamba always listen to your body. Ekyo wona kitegeera oja beera mumanyi, oja living a good life. Nga wenna nnyonnyola mu video zange bira ebintu nga biriko ne evidence. Ono apple cider vinegar kino sijjako wakiddamu akuyambira nnyo ddala okusala omugejo, okureducinga oba okugyamu bad cholesterols, sitambuza eziri mubiri, ennujja sitambuza omusaayi, ayambira nnyo ddala ne ku kibumba so that nga kiproducinga new glucose. Ekyo byonna nabinnyonnyola, nakunnyonnyola omugaso gw'ekibumba, nakakola video. Nga bwe nkunnyonnyodde nze Dr. Tamale. Ebirungi bya apple cider vinegar abafunye obulungi mu video zange, abayagala okweyongera video zange, video nkoze nnyingi, nzanye nnyingi. Wegubeera nga gwe mundu gwe ogusoosa okumpulira, emisomo nsomeseza mingi, especially nsomesa ku byabulamu, kuba njagala nange naawe okyuse lifestyle yo, okyuse ndyayo, obulamu bwe bugagga, tukimanye ekyo. Of which is nange Dr. Tamale navaayo nengamba let me give you leka nkwe information eno. Oyinza okumputa Dr. Tamale obw'emmere, nutritionist ate nga professional chef, byonna yonna nkuwa n'engeri gy'osobola okukikolamu oba okukipreparingamu nga tose naye nga ogenda kufunamu beneficial mu kyo. Nze Dr. Tamale bannange akuume atakumira mpeera.